Ekitalo ekyeyaliko Anthony General w'eggwanga lino kidduma ku buya. Omukulu ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 7 mu 1949. Makubuya yasoma emisomo bulungi nnyo era nga diguli ye yasooka mu mateeka yagifuna okuva ku ssettendekero Makerere mu 1974. Emisomo yagyongerako bw'atyo n'afuna masters degree era mu mateeka ng'eno yagifuna okuva ku Yale Law School mu 1976 ng'era yayongerako okusoma n'afuna doctorate era mu mateeka mu 1979 era mu Yale Law School. Bwe yakomawo e Uganda yasoma diploma ya legal practice ku Law Development Center wakati wa 1981 okutuuka 1982. Bw'atyo ng'amaze okubeera ng'asoma yasobola okufuuka advocate wa Uganda High Court mu 1985. Makubuya yakolako nga special assistant ku Faculty of Law ku Makerere University okuva mu 1974 okutuuka 1975. Mu 1979 ono bw'atyo baamwongera eddala n'afuuka lecturer ku ssettendekero y'emu eya Makerere ng'ekifo kino yakibeeramu paka mu 1982 bwe yafuuka senior lecturer. Mu 1984 ono yafuuka associate professor era nga mu kiseera kye kimu ono yali alina omukono mu Kasola and Kiddu Advocates. Makubuya yali memba wa Uganda Constitutional Commission abaakola okuteekateeka ssemateeka 1995 w'eggwanga lino. Era ono yali memba mu commission yali eri mu kukola okubuuliriza ku ddembe ly'abantu eryali lityoboddwa. Wakati wa 1984 ne 1985 era musajja mukulu ono yali editor in chief wa Uganda Law Society Review. Ono yakulemberako ekitongole eky'amateeka bagite Department y'amateeka ku faculty ya Law ku Makerere University paka 1995 bwe baamulonda okubeera director wa Uganda Human Rights and Peace Center. Mu myaka egy'ekinana nga giggwako ono yayingira ebyobufuzi era bw'atyo n'alondebwa nga member wa Parliament owa Katikamu South Constituency mu 1996. Oluvannyuma ono yalondebwa okubeera minisita omubeezi owa Luweero Triangle ng'ekyali mu ofiisi eya pulezidenti. Kyokka mu 1998 ofiisi eno eya minisita omubeezi ow'ensonga za Luweero Triangle yakyusibwa n'eggyibwa mu ofiisi ya pulezidenti n'eteekebwa mu ofiisi ya Prime Minister. Mwaka gwe gumu ono yalondebwa nga minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ekifo kye yabeeramu paka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna 1999. Ono ekifo ekyo yakivaamu ng'alondeddwa okubeera minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ono era yaweerezaako nga minisita w'amazima n'obwenkanya ateekako Anthony General okuva ng'ennaku z'omwezi 14 January 2005 paka ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano 2011 ng'alondeddwa okubeera minisita w'emirimu egy'awamu bagiyite general duties mu ofiisi ya Prime Minister. Kyokka ng'ennaku z'omwezi 16 February 2012 ono yalizayininga okuva mu cabinet oluvannyuma lw'okubeera nga yali asangiddwa nga yafiiriza gavumenti ssente ezaali ziwerako. Mu mwezi ogwokubiri omwaka 2012 Parliament ng'etudde, Deputy Leader of Government Business akaseera ako Moses Ali yategeeza Parliament nga ba senior ministers babiri bwe bakkiriza okubeera nga balekulira. Bino okubeerawo kyali kiddiridde oluvannyuma lw'ababaka ba Parliament okubeera nga baali bayisizza nsalesale wa nnaku 30 nga Pulezidenti amaze okubeera nga baminisita be babiri okuli Saida Bumba ne Kiddu Makubuya nga bajjako obuvunaanyizibwa. Bano bakkiriza okubeera nga balizayininga oluvannyuma lwa Parliament okuba nga ali ekoze okunoonyereza n'ekizuula nti bano ababiri basasula Hassan Basajja balaba akavangata ka ssente akaali tekali mu mateeka. Saida Bumba nga ye minisita ow'ebyensimbi ne Kiddu Makubuya nga ye Anthony General bwe batyo bakkiriziganya okubeera nga musajja mukulu n'aweebwa akavangata ka ssente. Basajja balaba omuwagizi w'ekibiina ki NRM yali yakwata ttenda ey'okuddukanya obutale mu kibuga Kampala obula ne wabeerawo okwekalakaasa wakati mu basuubuzi ekyaleetera musajja mukulu ono okubeera nga ttenda eyo yagifiirwa. Baakwata ssente ezaali eyo mu biliyoni 169 ne baziwa Hassan Basajja balaba ng'okumuliyirira okubeera nti yali afiiriddwa ttenda.
wabula ng'ebyo tebinnabaawo kubanga musajja mukulu ono bamuwa ssente. Ennaku z'omwezi nga 3 Julayi 2008 Pulezidenti Museveni yawandiikira Profesa Makubuya ng'amulagira yeekenneenye obanga ddala mbutuufu basajja balaba ssente z'asaba n'okwemulugunya kwakola kiri mu mateeka, era nga bw'aba amaze okwekenneenya ensonga eyo amuwabule mu bwangu obw'ekitalo. Kyokka nga Anthony General Makubuya kino teyakikola. Pulezidenti era n'amulagira okuba ng'akubiriza komiti etunuulira okwemulugunya kw'abasajja balaba kyokka ekintu era ekitaakolwa. Bwe baali nga bali mu kulizayininga, Bumba bino bye byali ebigambo bye. Yategeeza nti honorable members nzikiriza ku lw'ebyobufuzi okubeera nga nettika omugugu olw'ensobi ezaakolebwa, wabula okukkiriza okulekulira tekitegeeza nti nze nazza emisango. Yayongerako n'ategeeza nti yeenyigira mu kununula eggwanga lino ng'akyali muwala muto, era bw'atyo n'ayingira obulamu bw'ebyobufuzi mu 1996 okutuusa olunaku olwo lwe yalekulira nga minisita. Yeebaza Pulezidenti olw'okumukkiriza okuweereza nga minisita okumala emyaka 15 mirambirira. Mu kaseera ako, ababaka mu Paalamenti baali baleekaanira waggulu, era Sipiika Rebecca Kadaga ng'agezaako kubakkakkanya naye nga buteerere. Ye musajja mukulu Makubuya ono yakootinga Bayibo n'aleekaanira waggulu era mu bigambo bye yagamba bw'ati: waliwo akaseera aka buli kimu, waliwo akaseera ak'okubeera minisita n'okubeera nga tokyali. Madamu Sipiika, honorable members mbeebaza okumpuliriza. Makubuya bino yabyogera nga bw'ateeka empapula ku mmeeza ne bw'akakasa nti omulimu gwe yagukola ogwo bwa Anthony General. Bano okulekulira kyaddirira oluvannyuma lw'ababaka ba Paalamenti abaali eyo mu 1900 abaateeka emikono gyabwe ku kiwandiiko ekyali kiyita Makubuya okulizayininga okuva ku kifo ky'obwa minisita obwa general duties. Ate ababaka ba Paalamenti 187 be baali batadde emikono ku kiwandiiko ekyali kiyita Bumba naye okubeera ng'alekulira okuva mu kifo ky'obwa minisita obwa genda. Bano bwe baali nga bali mu kubabuulirizaako ku nsonga y'okuwa abasajja balaba ssente baategeeza nti Pulezidenti Museveni ye yali yalagira, kyokka Pulezidenti kino n'akyegaana. Ebintu byayongera okubijjira Profesa Makubuya akaseera bwe kaayitawo n'awandiika ebbaluwa ey'ekyama ng'agiwandiikira Pulezidenti Museveni ng'amusaba okumusonyiwa olw'ebyo ebyakolebwa ku nsonga ya Hassan Basajja balaba. Kyokka ebyembi, ebbaluwa eno yali yagiwandiika nga yakyama yafulumizibwa n'egwa mu mikono gy'abamawulire. Profesa Makubuya yawulira ng'asanyaladde nga n'ekitiibwa kye kyongedde okwonooneka kubanga kaali kabonero akongera okulaga nti Pulezidenti si yalagira ssente ezo ziweebwe Hassan Basajja balaba, wabula kwali kusalawo kwe kubeera ng'alagajjalira ssente z'omuwi w'omusolo kubanga zoonooneka mu mbeera efaanana bw'etyo. Musajja mukulu ono waafiiridde ng'atemera myaka egy'obukulu 75. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.